Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe munaffe wano wambuuziza nti biki byesobola okubeera nga ntunuulya bisiina kukola nga ndi lubuto ebyobulabe. Wambuuziza ekibuuzo ekyo. By'otalina kukola ng'oli lubuto gw'omukyala bye bino. Ng'ekisookera ddala gw'omukyala ng'obadde oli lubuto toteekeddwa kuyiwa musaayi, tosala nkoko, tosala kintu kyonna kivaamu musaayi, oteekeddwa okubeera ng'okyesonyiwa. Ekirala, omukyala w'olubuto talwana, tayomba. Bw'ofuna omuntu yenna akusoomooza ng'akuvuma, ayagala kukuba, muviire, beera ng'omwesonyiwa olw'ensonga nti omukyala w'olubuto tayomba, talwana, kyabulabe. Kikosa omwana oyo ali munda bw'olwana oba bw'oyomba n'ofuna obusungu n'onyiiga nnyo kiba kikosa omwana oyo ali mu lubuto. Ekirala, omukyala w'olubuto totta misota oba tokuba musota. Nedda, si kirungi gwe omukyala w'olubuto kukuba musota. Musota gwonna oba ogulabye mu nnyumba oba ogulabye bweru togutta. Afazaali ita omuntu oyo aba agukuba, naye gwe ng'oli lubuto si kirungi gukuba. Wekuba nga guli bweru guleke gugende, olw'ensonga emisota egyo gye mulaba abasinga babeera baana. Ate ekirala, gitambuliramu nnyo amaanyi ge tuyita ag'emisambwa. Nolwekyo si kirungi kubeera ng'otta omusota gw'omukyala w'olubuto. Ekirala, omukyala w'olubuto tabba. Bw'oba oli lubuto toteekeddwa kubba. Omuze gwonna gw'ogenda okukola ng'oli lubuto n'omwana ono abeera ajja gufuna. Nolwekyo beera mwegendereza. Bw'oba oli lubuto tobba kintu ky'omuntu. Beera wa kisa n'omwana wo ajja kuba mwana mulungi ng'omuzadde. Ekirala, omukyala w'olubuto tayenda. Si kirungi kwenda. Tugeze oli lubuto n'ogendako ebweru n'ogenda ow'omusajja omulala atali nannyini lubuto olwo obeera oyenze. Si kirungi, kijja kuviirako okusobya omwana wo ali munda oba naawe kennyini gwe okwesobya. Olw'ensonga bw'oyenda osobola ofuna obulwadde obw'enjawulo, obusobyo wamu n'obulwadde bwe tuyita amakiro busobola okukukwata nga buvudde ku ggwe omukyala ng'ogenze ebweru ku musajja omulala ate ng'oli lubuto lw'omusajja omulala. Si kirungi kwenda ng'oli lubuto. Ekyo nakyo beera ng'okiwuliriza ggwe omukyala eyambuuzizza. Ekirala, omwenge, sigala, enjaga, ebintu ebyo byonna ebifuuyibwa n'ebinywebwa ebyo ebitamiiza si birungi ng'oli lubuto. Singa onaanywa nnyo omwenge n'essigala n'ebirala ebyo n'obiyitiriza nnyo kiba kyangu nnyo okuzaala omwana ekyamazima ng'aliko obulemu. Sigala, mwenge, singa obiyitiriza ojja kuzaala omwana aliko obulemu. Si kirungi kunywa mwenge naddala ogususse ng'oli lubuto, kiviirako omwana oyo okufuna obuzibu bw'oba ogenda okuzaala. Ekirala, accident n'akabenje kabi nnyo ng'oli lubuto, era nako kaleetera omwana oyo okufuna obulemu. Osobola okuva ku ppiki n'ogwa wansi oba ppiki n'ebakuba n'olaba nga tayisiddwa bubi naye ng'omwana ye munda ng'akoseddwa. Kiba kyangu nnyo okuzaala omwana n'afuna obuzibu ng'akula, naye ng'ekizibu kivudde ku ggwe kufuna accident. N'accident mbi nnyo. Mulina okubeera abeegendereza. Bw'obeera olubuto beera mwegendereza. Bw'oba olinnya booda wa booda ono mubuulire nti nvuga mpola mpola, ndi mukyala muzito. Olw'ensonga ekyamazima singa onaafuna accident kiyinza okukosa omwana oyo ali mu lubuto lwo. Era kyekimu naawe gwayombayomba ennyo oba n'osunguwala n'ofuna obusungu obw'amaanyi, oba musajja yakunyiizizza oba muntu kwegamba n'obeera ng'oli musunguwavu buli kaseera, kisobola okuviirako omwana oyo okukosebwa mu bwongo oba okumuzaala ng'alina obulemu naye nga kivudde ku ggwe kwenyiizanyiiza kubeera na busungu. N'ekirala, n'okukyalakyala ennyo nakyo si kirungi. Bw'ofuna olubuto okukyalakyala mu mikwano gyo, okutambula ogenda eno ogenda eri, olina obikendeeza. Sina kintu osobola obbigirawo ddala neweekuumira ewuwo. Bw'oba okola n'omanya nti nvudde ewaka ngenze ku mulimu, nvudde ku mulimu nzize ewaka, bw'oba tokola weekuumira ewaka. Si kirungi kuzungazunga ng'oli lubuto ng'ogenda mu mikwano gyo ogenda eri. Kijja kuba kyangu nnyo okubuuka ebyo ebitali birungi oba okukolera eddagala okuva mu mikwano gyo abatakwagaliza. Si buli akusekera nti akwagala. Osobola okubeera ne mukwano gwo naye nga mwagala ku musajja omu nannyini lubuto olwo. Mukwano gwo oyo kyangu nnyo okukolera eddagala. Oba ofa n'olubuto lwo ye tiba tebimukwatako. Bw'ofuna olubuto beera nga weekuumira nnyo ewaka. Si kirungi kuzunga. Kyekyo kye nyagadde okubeera nga mbabuya. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti.
YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.